weewaawo gulutabanda lwabanula lwazaala mujjanga kwankuba kubanga Nakibengeya yatumalira ebyalo. Abalungi mwebale kwekumirayo eyo era ne Lugaba tumwebaza atukwatiddeko kubanga nange ndi Katebule, obulamu bwo bulamu era ndi bulungi. Mwebale kugoberera Olulasangeye Online TV oba omukutu gwaffe guno Munnabusiro n'Olulasangeye. Oli wa ttendo, oli wa njawulo, bw'obanga olutuuse bw'oti n'osubscribingirawo, olutuuse bw'oti n'osharinga omukutu guno, vidiyo eno buli muntu asobole okugirabako kubanga ate ebyokuyiga byo bingi. Oli w'amaanyi, oli wa njawulo, weebale nnyo. Gendera ddala mu maaso n'okukikola. Bayite bonna balagirire awali akagga wagwana kasumbyo era nga bifutira okugamba waliwo omukyala wamuyita Tusemereirwe Apofia agoberera nnyo n'omulakulu bamuyita Sozi Jime naye agoberera nnyo. Mwebale kuliko Amukulu Yasini, Kulu Kibalama Godson, Mukyala Dokasi, Namutebi Aneti. Abalasangeyo mwenna ate bo babaako nnyo. Mukulu Seruyange ennaku zino sikyamulaba. Naye nga waliwo omukyala omulala bamuyita Trace linnya liri awo zibuzibu naye nga bambi agoberera nnyo. Na buli muntu yenna agoberera ku mukutu wano. Weebale nnyo nyini ddala. Kale nono yansabye okwogerako ku byafaayo ebikwata ku Buweekula. Buweekula olwaliro batulabe ku byafaayo bya Buweekula ekitundu ekisooka kubanga nzize nga mbawange essaza mbawaako ekitundu ekisooka n'ekyokubiri, ekisooka n'ekyokubiri, ekisooka n'ekyokubiri, ekisooka n'ekyokubiri. Kati bwentyo bwe ŋŋenda era okutambuza. Kati Buweekula ensene y'Ebuweekula okuva ku bassekabaka ab'edda bonna okutuukira ddala awo ku kabaka yali Kamaanya ow'e Kasengejje, ensi eyo yali ya kabaka w'e Bunyoro. Yali ya kabaka w'e Bunyoro. Naye kabaka Kamaanya we yalya wa kabaka awo nga mu 1709 musajja we omu yali ayitibwa Kyewalabye ow'Ekkobe. Abamu bamuyita Kiwalabye naye nga twandigambye nti Kyewalabye ow'Ekkobe yagenda n'abannannyo n'abasajja ba kabaka w'e Bunyoro ate n'okubawangula n'abawangula. Teyalwana bulwanyi nabo naye n'okubawangula n'abawangula, yabawangulira ddala ng'olwo nno Obuweekula awalirira okubufuna era n'abulirira ddala Obuweekula obwo nga embuga ye enkulu yagikuba ku lusozi Kaabyuma. Bw'oba nga tomanyi Kaabyuma era onkulagirira entya. Weteraawo mu Kyenda, bayitawo mu Kyenda tulina Kyenda, tulina ne mu Kiganda Mubende. Mu kkoona eddene awo waliwo ekkoona eddene awo so wabeerawo nnyo n'abatunda amanda. Weteraawo ekikubo kiri ku mukono bw'oba ogenda Mubende, wetera ku mukono ekikubo ekiri awo ku mukono ogwa ddyo bayitawo doza mu Kyenda oba si mu Kyenda bayitawo Kiganda. Bumbuzaabuza obutundu obwo. Naye nze ndi Munnabusiro, nze siri Munnabuweekula naye ate eyo manyiye engeri gye ntambula ennyo nga nnoonyereza nagendayo embuga eyo Kaabyuma. Kiwalabye yasooka okukuba embuga ye yagikuba ku lusozi Kaabyuma era bwetyo ng'eweebwa obwa Ssaabawaali ow'essaza lya Mukwenda. Kakati erinnya eryo Luweekula tugenda kuliraba ngeri gye lyatandikamu kubanga afuga essaza ly'e Buweekula olwaliro tumuyita Luweekula y'oyo omwami wa kabaka alamula essaza ly'e Buweekula. Naye twagala tubawe oba tubannyonnyole ensibuko y'erinnya lino Luweekula okubeera ery'omwami alamula essaza lya Buweekula. Luweekula yamutuumibwa bannannyini nsi eyo kubanga bwe yali nga amaze okubawangula bonna ne basookera ddala ate okumudduka kubanga baamutya, baamuddukanga buddusi era ng'abaana baabwe
babeera ku migongo oba ku mabega buli kadde obudde kuzibiza ddala budde ng'abaana bali ku migongo babaweesa nti babeeranga mu dduka nga balwanagana nga batya bamutya omuzira Namige Kyewalabye ow'Ekkobe. Naye bwe babeeranga bawummudde abamu ne bagambanga bannaabwe nti muweekule abaana bayonke, muweekuleko ku baana bayonke, anti kino kituliko kitalo butalo, Omuganda atuli bubi. Jjukira ensi eyo nakugambye nti yali ya Kabaka w'e Bunyoro era Abanyoro baalingamu bangi. Kati ekigambo ekyo muweekule abaana bayonke kyennyini ekyo kwe kwakakatira ddala n'erinnya erya Luweekula nga Kyewalabye ayitibwa ddala erinnya Luweekula n'okutuusa leero, so nga mu biro eby'edda oluuyi ku lusozi Mubende yayitibwanga Mubende eky'Ebugangazzi, ate oluuyi olw'e Kawanga yayitibwanga Mwenge. Naye mu mwaka gwa 1892 Seppiriya Mutagwanya ow'Engabi bwe yamala okuweebwa obwa Luweekula ku Kabaka Mwanga II, ate era oluvannyuma mu 1893 nabwo ne bufuuka obwami obw'essaza eryeyawudde, nga ye Buweekula, nga Buweekula lifuuse essaza eryetongodde mu mwaka 1893 nga lyetongodde essaza omwaka gutegeere 1893 era ng'aliramula ye Luweekula, essaza nga lyo liyitibwa Buweekula. Nkulaze erinnya Luweekula bwe lyatandika oba bwe lyajja ne gye lyava yonna, kati eyo otegeddeyo. Embuga enkulu ey'essaza lino eri Kaweeri, eri ku Mutala Kaweeri. Embuga y'essaza Buweekula eri Kaweeri eyo. Kale abalungi mwebale nnyo, muli bawuliza balungi era abagobereza b'ensonga. Bwe tunaafunawo ate akadde tusobola busobozi okudda wano n'ekitundu ekyokubiri, naye nga kino kye kitundu kyaffe ekisoose ku ssaza ly'e Buweekula. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Alina kyeweebuuza oba kyeweetaaga okumanya ku +256 781 599 343. Ebintu bitambule bulungi ddala kinnawada. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era kambasiibule magazi ekiseera ekirungi bagambe nti mweraba, Maaso Mooji awangaale.